Tubaniriza amachi agaleero yonna gye muli, tubalamusiza mu linnya erya Yesu Kristo. Amannya agange nze Isiko Bashir, era nga tusinzidde wano ku Emmanuel Baptist Church ey'Essenge Wakiso, era tuli basanyufu nnyo okuba nti embala Mukama gye yatuteekamu eyo yetusobosezza okuba nga tutuuka wano we tuli. Era Mukama tujaga nti Mukama ekiseera kyonna mulungi n'ebyakoze byonna etujja mumwebaza. Akati njagala kubaaniza mu saavisi yaffe ey'Oluganda, era nga sinaba kugenda mu maaso n'okwanjula ebintu ebirala, njagala ntwale akakisa kano okubategeeza nti ababuulizi baffe enjiri yonna gye badde babuuliranga bagiteeka ku mikutu egimu gye bayita YouTube, era osobola okugendayo ku mukutu ku mutimbagano gwa YouTube n'onyigamu EBC Ssenge, ojja sobola okulaba byonna bye badde babuulira. Era twagala kwebaza Mukama olw'abasumba baffe abasobodde otulabirira lino ebbanga mu kigambo kino, nga Mukama bwe yasobola okutulabirira n'asitekawo abasumba bano, nasobola otuwulira ekigambo nga bwe kiri. Tukyebaza Mukama olw'ekyo. Twagala kwebaza Mukama okuba nga atukuumye wiiki eno yonna okuva ku Monday paka ku Sunday olwaleero nga tuyimiridde wano. Atukuumye, obulwadde bubadde bungi nnyo, naye tumwebaza nti atuyisizza mu mbeera zino zonna ze tubaddemu. Kaakati njatwala akakisa kano era okubajjukiza nti amakulu ga bino byonna lwaki tubikola kwe kuba nti abategedde ku Kristo era nga tuyiga okusigala nga tumutegeera nti tusaba Mukama atusobozese okuba nga tumanyisa abalala Kristo no gwe twogerako. N'embala yaffe Mukama tusabe nti embala yaffe Mukama gy'atukolamu etuyambe okuyita mu buyaga gwonna bwe tuyitamu n'ebi byonna. Nga bwe tumanyi nti Sitaani ayinza okuba w'amaanyi, naye si w'amaanyi mu maaso ga Katonda, w'amaanyi nga tukozesa amaanyi gaffe. So ekyo twebaza Mukama omulimu gw'atukozeemu nnyo, nti newankubadde tuyise mu mbuyaga zino zonna ez'obulwadde, ez'ebizibu, ez'ebibi byonna bye tulaba bitwetoolodde wano, naye Mukama omulimu gw'atukozeemu n'ekigambo kye kino kituyambye okuba nga tuguyiseemu ne tasobola kwonoona. Tukyebaza Mukama era nga nkisaba mu linnya erya Yesu, amiina. Aka tubaniriza era omundi ogwokubiri era gye muli wabweru, kubanga omundi ogusoose okutulaba no ku mutimbagano, twagala obagamba nti tuli basanyufu nnyo era gye muli, era twebaza Mukama okuba nga otwegasseeko olwaleero n'owuliza enjiri eno Mukama. Era tukusaba nti ofuna akakisa eri neighbor ne mukwano gwo, sigala ng'ogitambuza basinga bamanyi Kristo n'okutegeera obulungi obuli mu kumanya Kristo n'okutambulira mu bulamu obwa Kristo. Amiina. Akati n'obulwadde tukimanyi, era nfuba ne mbajjukiza nti obulwadde bwo bukyali bw'amaanyi nnyo, era obulwadde butta. So n'olwekyo njala tubeere beegendereza nnyo mu byonna bye tukola, okwambala masiki bw'obeera mu bifo eby'olukale, naye obeera bw'omu nga bwe ndi wano bw'omu nzekka, tewali muntu ansembedde wano, so jamba distance ewera, naye obeera mu bantu yambala masiki, naaba engalo zo n'okugoberera byonna gavumenti byateekawo. Amiina. Kantwale omukisa guno basabireko ko nga Mukama wannuŋŋamizza. Amiina. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo Mukama, okuba nga embala yaffe Mukama gye watuteekamu Mukama. Mukama wagamba nti kootonde okuba nga tuli mu kifaananyi kyo Mukama. Era Mukama naye n'osirika ne mutabani omwana wo yekka Kristo n'atufiiririra Mukama. Ne tufuna omukisa okuba nga tuyitibwa abaana eri ggwe Mukama, nti si balabe Mukama, ekyamuwendo ennyo eri obulamu bwaffe Mukama. Era Mukama tukwebaza okuba nti ekigambo kino kituluŋŋamya mu butuufu. Ekitabo ekyo kirimu buli kimu, buli kigambo ekiyingira ku mitima gyaffe. Weebale kulabirira myoyo gyaffe n'ekigambo kino. Singa si kigambo twandibaddewo tutya Mukama, singa si kigambo ensi yandibaddewo entya. Buli kimu Mukama wakikozesa kigambo ekyo. So ekigambo kyo si kigambo kikalu, kigambo kirimu amaanyi Mukama agawangula buli kimu.
wabula tunalwa n'amanyi gaffe Mukama tukimanyi tetuyinza kukola mu bulamu buno naye tukwesiga Mukama eriggwe nga tugamba Mukama osotulwanirira nga tuyisa mu ggwe Mukama tumanyi nti embeera na kiba tuyisa wiiki eno tuba tulina abalwadde Mukama bangi tukyalira wiiki era ewedde Mukama abamu balina emigongo gibaluma Mukama abamu balina obulwadde abamu ku mmwe Mukama obadde nga weyalikira rent Mukama naye nga tusaba Mukama okuyita mu ggwe Mukama nti ebyetaago byaffe byonna ebya rent ebyemmere Mukama tetugenda saba muntu mulala yenna Mukama oba tutukidde eriggwe Mukama ngera tukwesiga n'okusinga gye badde okola n'obulamu bwe tumanyi by'okozze Mukama olaba asobola okuwayo omwana wo omu yekka gw'aloyina era tumanyi osobola okukola ebisinga waawo era nga mbisa mu linnya erya Yesu amiina nga tugenda mu kagundi kaffe akanyomero okusoma ekigambo badde nsaba tusoke tugende mu kusinza wamu ffenna mu luyimba luno weebazenga Mukama n'emmeme yange oluyimba luno lwayimbibwa Judith Babirye era mbadde nsaba ebigambo ebirimu bikwatagana bulungi ne Zabbuli yaffe tugenda osoma olwaleero era nsaba tufumitirize ku bigambo bino ngeri tugenda okusinza wamu era tusobola okuyimbira awamu mu luyimba luno. Weebazenga Mukama gw'emmeme yange ne byonna ebiri munda munsi so tuweerabiranga bulungi bye byonna byakola ebifaanana ng'ekinyonyi bwe kidduka mu mutego gw'omuyisi n'ajjuza akamwa k'ensi
kakulikayo mu kusinza kuno okw'oluyimba olwo kansobe nti ebigambo bino bijja kuluŋŋamya mu butuufu era we nasomera Zabbuli eno ojja kutegeera nti ebigambo bino bibadde mu luyimba luno bye bimu era neebaza omukyala okuba nti yagala mu Zabbuli n'ayimba oluyimba era kye tusaba Mukama atuluŋŋamye nti ennyimba zaffe zisinzire ku biwandiiko Mukama byateeka mu Bayibuli yaffe eno mu kitabo kyaffe Katonda kyatteerawo otuluŋŋamya era bituluŋŋamye eyo nkyebaza nnyo Mukama amiina. Akati Zabbuli yaffe ya leero egenda okusomebwa omusumba waffe egenda va ku chapter 13 Zabbuli era ng'egamba bw'eti: Zabbuli ya Dawudi. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, ne byonna ebiri mu nze byebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, era teweerabiranga birungi bye byonna. Asonyiwa ebibi byo byonna, n'awonya n'endwadde zo zonna. Anunula obulamu bwo emagombe n'akusaasira, era n'akwagala n'okwagala okutaggwaawo. Awa emmeeme yo ebintu ebirungi byeyagala. Obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu. Mukama asala mu butuukirivu ne mu bwenkanya ensonga z'abo bonna abajoogebwa. Yamanyisa Musa ebyo by'ayagala, n'alaga abaana ba Isirayiri ebikolwa bye. Mukama wa kisa era ajjudde okusaasira, tasunguwala mangu era alina okwagala okutaggwaawo. Taasibenga obusungu ku mwoyo era tasunguwala kumala bbanga lyonna. Tatukola ng'okwonoona kwaffe bwe kuli, wadde okutusasula ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri. Ng'eggulu bwe litumbidde ennyo waggulu w'ensi, n'okwagala kwe bwe kuli okunene bwe kutyo eri abo abamutya. Ebibi byaffe abituggyako n'abitwala wala ng'ebuvanjuba bweri ewala okuva ebugwanjuba. Kitaawe w'abaana nga bw'asaasira abaana be, ne Mukama bw'atyo bw'asaasira abo abamutya, kubanga amanyi nga bwe twakolebwa, era ng'ajjukira nti tuli nfuufu wabula omuntu ennaku z'obulamu bwe ziri ng'omuddo. Akula n'agimuka ng'ekimuli eky'omu nnimiro, empewo ekifuuwa ne kifa, nga ne weekyali tewakyajjukirwa. Naye okwagala kwa Katonda eri abo abamutya tekuggwaawo emirembe gyonna, n'obulokozi bwe eri abaana b'abaana baabwe, beebo abakuuma endagaano ye ne bajjukira okugondera amateeka ge. Mukama anywezezza entebe ye ey'obwakabaka mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga ensi yonna. Mwebaze Mukama, mwe bamalayika be, mwe ab'amaanyi abakola ky'agamba, era abagondera ekigambo kye. Mwebaze Mukama, mwe amaggye ge ag'omu ggulu, mwe abaweereza be abakola by'ayagala. Mwebaze Mukama, mwe ebitonde bye byonna ebiri mu matwale ge gonna. Mwebaze gwe emmeeme yange.
nsaba twanirize omusumba waffe ng'ajja mu kubuulira ekigambo kino era Mukama amusobozese n'okumulungamya atuyambe ekigambo kino kituyinge mu mitima gyaffe. Amiina. Abooluganda kambanirize mu saavisi yaffe Sande eno nga muganda wange Bashir bw'abaaniriza. Naye nga sinagenda kubuulira Zabbuli 13, kansooke nzije mu maaso ga Katonda nga musaba atuyambe. Mukama tukwebaza olw'akaseera kano mu kigambo kyo. Tumanyi nti ekigambo kyo ttaala eri ffe tutambule bulungi. Mukama tusaba ne leero okole emitima gyaffe okuyita mu Zabbuli eno tusobole okukugulumiza nga bw'osaanidde okuva ku ntobo y'emitima gyaffe. Tusaba Mukama onyambe nga mbuulire mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu era nsobole n'abantu bo bonna abawulira basobole okukola ekyo Mukama ky'obayita kukola okusinziira ku Zabbuli eno. Linnya ya Yesu tusabye. Amiina. Ebiseera bingi tugamba nti Mukama yeebazibwe mu ngeri y'okugulumiza Mukama. Abalokole ne tuddamu nti amiina. Naye weewaawo waliwo ebiseera ebimu nga tukyogera newankubadde nga tekiva ku ntobo y'emitima gyaffe oba munda muffe muli okuvaayo n'obuvumu nti Mukama agulumizibwe era yeebazibwe. Ekiyinza otuleetera embeera eyo kiyinza okuva kuzitowerera ekibi n'oba nga omanyi nti toli bulungi na Katonda, ng'ebibyo biyinza okuba nga bikwawukanyizza ku Katonda n'oba nga bwe kityo otya n'okujja mu maaso ge. Na bwe kityo ne kikuleetera okuba nti toyinza mutendereza oba mugulumiza oba ng'omutima gulinganga okukakanyadde gy'ali. Oba n'ekirala ekiyinza otuleetera embeera eyo kwe kuyita mu bizibu eby'enjawulo nga weebuuza naye Mukama okwagala kwe kuliwa? Bw'aba nga njagala nnyo aliwa? Nga siraba bwe kigenda mu maaso nti anjagala nnyo, nga siraba mbeera eno bw'evaawo. Oba abamu olw'ekibi ekiri mu mitima gyaffe ekituleetera okuba nti tuli b'amalala nga tulowooza buli kimu tukyetuusaako, nga tuyita mu mbeera ennungi nga tulowooza buli kimu nze nkyetuusaako, seetaaga Mukama, simwetaaga. Weewaawo naddala abo abalowooza nti bw'abanga nga bamwetaaga lwokka tebalina okudduka gy'ali, tebalina okumujjukira. So kubanga tumugulumiza ne kiba nga tekiva ku mitima gyaffe. N'olwekyo awo otandikira okulaba nti abantu ebintu bya Katonda tebabijjumbira nnyo, okumugulumiza, okumutendereza, okukola ki, okumusaba oba okujja mu kigambo kye nga tekibatwalira nnyo, tekivaayo mu mutima gyabwe nga balwana nakyo. Zabbuli eno eya Dawudi eddamu ekintu ekyo. Oyinza okuba nga oli awo nga weebuuza naye nnyinza ntya okuddamu ne ntandika okutendereza Mukama okuva ku ntobo y'omutima gwange. Dawudi tatugamba bugambi nti kati kwata akatebe okambuse okasitule oba ozine nnyo otendereze Mukama, naye atuwa ensonga eneetuleetera okugulumiza Katonda mu ngeri eva ku mutima gyaffe. So Zabbuli eno 13 Zabbuli ya Dawudi. Ate nga mu Zabbuli eno tulaba nti Katonda atwagala n'ekisa ekisukkulumye ennyo. Atwagala n'ekisa ekisukkulumye ennyo. Tutandika n'okulaba nga Dawudi atulaga engeri Katonda gy'amwagalamu nga yeeyogerako ye kennyini ng'agamba nti mwoyo emmeeme yange gulumiza Mukama oba weebaze Mukama olw'ebyo by'akoledde, oleme kwerabira bintu by'akoledde oba obulungi ebuli mu ye. Bw'ava ku kulowooza ku ye kennyini n'atandika n'okutugirayo engeri gy'afumiitirizaamu
Katonda gy'ayagalamu abantu be. Abantu be bano nga ntegeeza abaana ba Isirayiri, Dawudi mwava. Ng'alaga nti Katonda abaagala n'ekisa ekizikkulumye. Katonda abaagala n'okwagala okw'ekisa okusukkulumye. Oluvannyuma ate n'alaga okusukkuluma kw'okwagala Katonda kw'alina eri abantu be. So tugenda kulaba ebintu bisatu nti Katonda oba ebintu tugenda biraba mu biti bisatu. Ekisooka tugenda kulaba nti Katonda ayagala atwagala n'okwagala okusukkulumye nga tulaba mu bulamu bwa Dawudi. Ekiddako tugenda kulaba Katonda atwagala n'okwagala okusukkulumye nga tulaba obulamu bw'abantu be Abayisirayiri. Ate tugenda kulaba obusukkulumu bw'okwagala kwa Katonda ekinaatuleetera okugulumiza Katonda nga bwe kisaanidde okuva ku ntobo y'omitima gyaffe. Nsaba nti we tunaamalira okuwuliriza okubuulira kuno tunaaba tuziddwamu amaanyi. Gwe bw'oba ng'oweddemu amaanyi ag'ogulumiza Katonda agamugulumiza okuva ku ntobo y'omutima gwo, Katonda abenga akuzizza bujja okugulumiza erinnya lye. Zaabuli 103 tutandike n'okulaba nti Katonda atwagala n'okwagala okusukkulumye nga tutunuulira obulamu bwa Dawudi. Atandika bw'ati, Zaabuli ya Dawudi. Weebaze Mukama ggwe emmeeme yange, na byonna ebiri mu nze yeebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama ggwe emmeeme yange, era teweerabiranga birungi bye byonna. Olaba Dawudi kyayayanira mu mutima gwe nti emmeeme ye okuva ku mutima gwe abenga yeebaza Mukama. Agamba nti emmeeme ye agikubiriza obuteerabira bulungi bwa Mukama oba ebirungi bye byonna. N'avaayo ng'agamba nti mu ekyo agenda tulaga lwaki tugenda lwaki emmeeme ye agigamba ereme kwerabira bulungi bwa Mukama. Atuwa ensonga lwaki, ate ng'ensonga zino azitugirayo okuva ku lunyiriri lwokusatu paka ku lwokutaano. Ensonga ze eziri mu bulamu bwe. Agamba asonyiwa ebibi byo byonna, n'awonya endwadde zo zonna, anunula obulamu bwo emagombe, n'akusaasira era n'akwagala n'okwagala okutaggwaawo. Awa emmeeme yo ebintu ebirungi byeyagala, obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu. Olaba Dawudi w'atandikidde. Atandikidde mu kumanya nti Katonda asonyiwa ebibi byo byonna, n'awonya n'endwadde ezo zonna. Katonda mu kusonyiwa ebibi, Dawudi naye yali mwonoonyi, ye kabaka wa Isirayiri yali omwonoonyi, yamanya nti yali mwonoonyi. Bw'otunuulira mu bulamu bwa Dawudi, yeegomba omukyala gwe bayita Basuseba, n'atta ne bbaawe Ureya, n'akola ebyobwenzi n'afuna n'omwana. Naye yatuuka ekiseera ne yeenenya era ng'amanyi nti Katonda yasonyiwa ebibi bye byonna. Yakimanya ng'ekyo kirina okuleetera omutima gwe okugulumiza Mukama. Obanga Katonda yawonya endwadde zonna, simanyi bulwadde bw'oyitamu mu kaseera kano, naye era oba obulwadde bw'oyiseemu okuva mu bulamu bwo, Katonda akuwonyezza obulwadde emirundi mingi nkiwa. Ate ng'okuwonya kuno newankubadde nga baddokitaali abo be batukolako, naye Katonda enkomerero ya byonna yatuleetera okuwonyezebwa. Ate oluusi n'obulwadde obumu tusigala nabwo pakapaka, naye ku nkomerero ya byonna, naddala ng'oli mu Yesu Kristo, olina essuubi nti Mukama alikuleeta mu nsi eyo eteebeemu bulwadde bwonna, nabwe kityo n'akulokola okuva mu ndwadde zonna. Katonda yawonya
endwadde zaffe zonna. Anunula obulamu bwaffe okuva emagombe. Omuntu yenna akkiriza mu Yesu, lino ly'essuubi lye nti talisigala magombe, talisigala n'okufa kwennyini okusobola okutussa wansi. Katonda asobola otuggyayo n'atuwa obulamu obupya oba n'atuzuukiza mu bafu okusinziira ku kukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo. Muganda wange, mukwano gwange, kansuubire nti naawe bw'otyo omanyi obulungi bwa Mukama, obulungi bwe n'okwagala kwe okutulaga ekisa kye tutasaanidde. Bw'obaawo bw'atyo bw'ayogera ku Dawudi. Dawudi y'omwonoonyi nga nze naawe, nabwekityo bw'ati bw'asobola otukolera. Asobola otuggya mu magombe era n'atulaga okwalagala kwe okubeerera okutaggwaawo, kuba ajja tuleeta mu bulamu obutaggwaawo. Embeera eno Dawudi gye yamanyiramu Katonda era gye yeekubirizaamu n'agamba, mwoyo gwange gulumiza Mukama, oba emmeeme yange weebazenga Mukama. Ayagala amwebaze okuva ku ntobo y'omutima gwe, guleme kubeera nga mukakanyavu gya eri Mukama. Nabwekityo ndowooza naffe bwe guli nti twandibadde tugulumiza Katonda okuva ku ntobo y'omutima gwaffe. Naye takomye ku kulaga ekyo Mukama kyali mu bulamu bwe bwokka, naye ate atugirayo okwagala kwa Katonda okw'olubeerera eri Isirayiri, okwagala okujjudde ekisa era okusukkulumya. Bw'ati bw'agamba mu nnyiriri olw'omukaaga, ekyo akitugirayo okuva ku nnyiriri olw'omukaaga paka okutuuka ku nnyiriri olw'ekkumi. Atulaga nti Mukama alina okwagala okusukkulumye eri Isirayiri, okwagala okw'olubeerera. Akitandika bw'ati mu nnyiriri olw'omukaaga, Mukama asala mu butuukirivu n'obwenkanya ensonga z'abo bonna abajoogebwa. Jjukira Isirayiri be bantu be yalonda, naye ate bwe baayitibwa mu kujoogebwa nga baddu mu Misiri, Mukama yawulira okukaaba kwabwe, n'ajja abaddukire, n'ajja abanunule mu busibe oba mu kujoogebwa. Nabwekityo ne mu maaso eyo bwe baayonoona mu maaso ga Mukama, n'abajja mu Isirayiri oba mu Yerusaalemi n'abatwala mu buwambe, era bwe batyo mu biseera ebyo ne bakaaba nnyo nga bayita mu kujoogebwa okungi. Naye Mukama ye yabajjukiranga n'abaggyayo mu kujoogebwa okwo. Mukama asala mu butuukirivu, mu bwenkanya ensonga z'abo abajoogebwa. Abantu be nga Isirayiri baayagala era balina enkolagana naye. Yamanyisa Musa mu nnyiriri olw'omusanvu, yamanyisa Musa ebyo by'ayagala, n'alaga abaana ba Isirayiri ebikolwa bye. Mukama wa kisa era ajjudde okusaasira, tasunguwala mangu era alina okwagala okutaggwaawo. Tasibenga busungu ku mwoyo era tasunguwalenga kumala bbanga yonna. Bw'atyo bwe yeebikkulira Musa mu kuva mu kitabo ky'Okuva essuula ya 34, yamwebikkulira n'amugamba nti ng'amulaga erinnya lye bwe liri, n'amugamba nti Mukama wa kisa era ajjudde okusaasira, tasunguwala mangu era alina okwagala okutaggwaawo. Kyekyo ekikula kya Mukama, era bw'atyo bwe yeggyayo eri oba bwe yeeraga eri Musa era n'eri Isirayiri, kubanga emirundi mingi kino kyeyabuulira Musa, kyeyalaga Isirayiri mu kwagala kwe okw'olubeerera eri Isirayiri abantu be.
jukira bwe baali bagenze mu lusibe Mukama teyakuuma busungu bwe era yabalaga nga tasungwala mangu yasooka n'abaleka n'agumiikiriza ebibi byabwe naye yali nga tasobola bigumiikiriza lubeerera n'asooka n'abajja n'abatwala mu buwaŋŋangusi naye era mu buwaŋŋangusi teyali ng'agenda babonereza lubeerera yabajjayo mangu kumala emyaka 7 naye emyaka 7 bwe yaggwako n'abajjukira n'abajjayo nga tasiba busungu bwa lubeerera Zabbuli eno bwetuukirayo Katonda wa kisa era ayagala n'okwagala okusukkulumye okujjudde ekisa kye bwe yalaga Isirayiri bw'atyo era lumu tubadde tulosoma ekitabo kya Ezra ne mukyala wange naye nga bwe tubadde tusoma tulaba ekimu ku Ezra kye yajjayo mu kaseera ak'okwenenya nga Isirayiri era bano abaali bawaŋŋanguse ate baziddwayo mu buwaŋŋanguse nga baleeteddwa mu gundi nga baziddwayo e Yerusaalemu ate ne bayonoona era mu maaso ga Katonda naye bwe yali yenenya mu maaso ga Katonda waliwo ekintu kye yajjayo n'agamba nga bwe kiwandikiddwa wano mu Lunyiriri lwa 10 tatukola ng'okwolona kwaffe bwe kuli wadde okutusasula ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri yalabanga Katonda wa kisa nnyo n'agamba nti bajjajjaffe baayolona mu maaso go n'obagumiikiriza ate n'omala n'obatwala mu buwaŋŋanguse nate kati otuzzeeyo olw'okwagala kwo kw'olina eri Isirayiri nate Mukama era tumanyi nga tutuwadde ekyo ekisaanidde okusinziira ku bibi byaffe yandibadde yajjawo dda eggwanga Isirayiri kuba baali bajeemu naye teyabajjaawo n'alekawo abalala okuyita mu kwagala kwe n'ekisa kye ky'alina eri Isirayiri n'abajjayo mu buwaŋŋanguse era tabawa oba okusinziira ku bibi byabwe tebasasula okusinziira ku bibi byabwe era teyabakola ng'okwolona kwabwe okubasasula ng'ebibi byabwe n'ebikolwa byabwe ebyali ebitali bya butuukirivu kyekyo ekisa Mukama era kyalaga abantu olubeerera akiraga Isirayiri naye era akiraga abantu be okuyita mu Yesu kuba byonna bye tumanyi ku Mukama ate tubiraba mu lujjudde nga Abakolinso bwetugamba Abakolisaayo bwetugamba etugamba nti Yesu yatulabisa ebyo byonna bye tutalaba ku Mukama yabitumanyisa era yabitulabisa nabwekityo tulaba nti Mukama tatutwala nga bwe tusaanidde bw'obanga oli awo ngo ekikunafuyiza okufuna essanyu mu Mukama oba okugulumiza Mukama byebyono byo Mukama agamba nti takusasula nga ebibi byo era tajja kusungwala era tajja adamatwakisa era jjudde okusaasira tasungwala mangu era alina okwagala okutaggwaawo kino tukirabira ddala mu Yesu bwe yagenda ku musaalaba n'afa lwaffe Abaruumi 5:8 egamba nti Katonda yatwagala n'okwagala atulaga bw'atyo okwagala kwe nti bwe twali nga tukyali boonoonyi Yesu yatufiirira oba kyenjagala okubuuza muganda wange gwampuliriza oli omu ku abo abayinza okugamba nti nze nzikiriza era mmanyi nina obuvumu nina essanyu mu Mukama nina okugulumiza Mukama ku lw'ekyo kye yankolera ku musaalaba ku lw'ekyo Yesu kye yakola ku musaalaba ye atalina kibi n'afiira nze ayina ekibi n'omusango gwange era obusungu Katonda bw'alina eri ebibi byange yabutwala ku lulwe nze nneme kulaba busungu bwa Katonda nabwe kityo nfune okusonyesebwa ebibi mu maaso ga Mukama
muganda wange mukwano gwange oyinza okuba nga tonnakikkiriza ekyo naye wabula ne leero oyinza okukikkiriza n'ofuna essanyu lino oba ogulumiza Mukama mu ngeri eno ng'omanyi okwagala kwe okw'olubeerera okwekisa kw'alina eri gwe oba eri abantu be abo abamutya oba abamwesiga. Ekyo kindeetera okugenda mu maaso n'okulaga omuwendo oba obusukkulumu bw'omuwendo gw'okwagala kwa Mukama nga Zabbuli eno bwekitugirayo oba Dawudi bw'akitugirayo mu Zabbuli eno mu nnyiriri okuva ku 11 paka ku 18. Dawudi agamba ati ng'eggulu balitumbidde ennyo waggulu n'okwagala waggulu w'ensi n'okwagala kwe okunene bwe kutyo bwe kuli eri abamutya. Okiraba Katonda atwagala n'okwagala okusukkulumye. Bwe tuba wano mu nsi waliwo abamu abatukozesa naddala mu Lungereza ng'ogenda okwogereza omuwala omugamba nti nkwagala nnyo n'okutuuka omwezi gye gukoma. Naye Katonda ye asukkulumawo mu kwogera ekyo asukkulumawo n'agamba nti nkwagala nnyo n'okusinga oba ayagala nnyo abantu abo abamutya bwelisukkulumye ku nsi bwe litumbidde ennyo waggulu w'ensi. Olaba okwagala kwe kuwanvu nnyo kunene nnyo ate n'okusaasira kwe kuli bwekuku eri abo abamutya era abamukkiriza. Tunula nange mu nnyiriri olw'12 ebibi byaffe abituddako abitwala wala ng'ebuvanjuba bwe buli ewala okuva obugwenjuba. Bw'olaba omukono gwange guno guyinza okuba nga gusonze bugwanjuba naye ate nga guno ate gusonze ebuvanjuba. Bwe kiba bwe kityo na bwe kityo Yesu atugamba nga ebibi byaffe abituggyeeko okuva ebuvanjuba bwe buli ewala okuva ku bugwanjuba. Bw'oba ng'oyimye n'ogamba kangende ebugwanjuba ate ogenda okulaba nga tukyalaba na buvanjuba nga ebbanga ddene nnyo tokyasobola na kulaba bulungi eri gy'ova. Na bwe kityo Yesu bw'atyo bw'atuggyeeko ebibi byaffe ffe abamukkiriza era abatya Katonda okuyita mu Yesu. Ekyo kituleetera okugulumiza Katonda olw'okwagala kwe okusukkulumye okusobola n'okutuggyako ebibi byaffe. Nabwe kityo ne butukakasa nti obusungu bwe mu kifo ky'okutulaga obusungu ate atulaga okwagala okw'amaanyi. Ekintu ekisinga okwonoona enkolagana wakati w'abantu ab'emikwano ne mu bufumbo bwennyini kyekintu ekyokukola ekibi ku munno n'asunguwala n'obeera nga omukwano gutandise okutabuka nga temukyeyagala. Abaali baagalana nga temukyeyagala. Naye wano Yesu atulaga nti ebibi byaffe Mukama yabituggyako alinga nga yabitusonyiwa okuva ebuvanjuba paka ebuvanjuba nga byerabiddwa bigitujuddwako. Ekyo tekyewuunyisa era tekituleetera okugulumiza Mukama. Munnange kyandikuleetedde nno okugulumiza Mukama. Naye takoma ku ekyo kyokka ate atugirayo n'ekirala nti omukwano gwa Mukama gulinganga gwa taata ayagala omwana we nga taata bw'ayagala omwana we omusaayi gwe na bwe kityo Mukama. Ekyatulaga okuva mu lunyiriri paka ku 15 agamba bw'ati Kitaawe w'abaana nga bw'abasaasira abaana be
ne Mukama bw'atyo bw'asaasira abamutya kubanga amanyi nga bwe twakolebwa era ng'ajjukira tuli nfuufu. Mukama atwagala nga kitaawe w'abaana bw'asaasira abaana be. Alaba engeri gye balimu nga bazaalibwa ng'alaba omwana ono nga yeetaaga okulabirira kwange, nga buli kaseera yeetaaga okulabirira era n'amusaasira n'amulabirira. Weewaawo bakitaffe abamu tebatusaasira, naye ono Dawudi gw'awandiikako kitaawe w'abaana abasaasira okuva mu wano nga bakyali bato, ng'amanyi nti musaayi gwe tebasobola kweyamba, ye y'alina okukola ki? Okubayamba. Bw'atyo n'abalabirira, n'abasaasira, n'abalabirira, n'atambula nabo. Ne bw'abanga bamusobezza, abalala bonna bayinza okubaleka, naye kitaawe w'omwana ono alina okusaasira, tabaleka. Jjukiramu lumu nga bw'okiri nti omusaayi gutugatta nnyo. Kojja wange omu bwe yagamba muganda wange omu, n'amugamba nedda muganda wange oyo n'akwadde abantu abalala bamunsamula, nedda nze siyinza kuleka musaayi gwange ku luguudo. N'amuleeta n'amuyingiza mu nnyumba ye, n'amulabirira, n'amusaasira, n'amulaga okusaasira. Nange bwe ntyo naye yansaasira, n'atuleeta mu nnyumba ye, n'atwaga okwagala. Na bwe kityo okwagala kwa Mukama bwe kuli okusukulumu bwe kutyo. Okwagala nga kitaawe w'omwana bw'amwagala nti guno musaayi gwange, n'amwagala nnyo 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 nnyo, n'amusaasira, n'amulabirira, n'amufaako. Newankubadde nga abalala bonna bayinza okugamba ne bamwesamula ne bamusipayo, naye ye nga bw'amusaasira ng'alaga nti balina enkolagana, waliwo omusaayi oba waliwo enkolagana. Nawe kityo naffe tufuna enkolagana ne Katonda. Katonda n'atuyita baana be okuyita mu Yesu Kristo. Nabwe kityo tulina okutendereza n'okugulumiza Katonda mu ngeri zonna okuva ku ntobo y'omutima waffe, kuba atulaga okusaasira nga kitaawe w'omwana bw'alaga okusaasira eri omwana. Oba n'ekirala atulaga nti omukwano guno teguggweerera, gwa lubeerera oguva mu mirembe n'emirembe, omukwano gwa Katonda. Akitugirayo mu Lunyiriri olw'15 agamba wabula omuntu ennaku z'obulamu bwe ziri ng'omuddo, akula n'agimuka ng'ekimuli eky'omu nnimiro. Empologoma bw'ekifuuwa ne kifa, nga ne wekyali tewajjukirwa. Naye Katonda, naye okwagala kwa Katonda eri abo abamutya tekuggwaawo emirembe gyonna, n'obulokozi bwe eri abaana b'abaana baabwe, beebo abakuuma endagaano ye ne bajjukira okugondera amateeka ge. Abo Mukama baayagala, kugamba atugirayo nti omuntu tabeerawo lwa lubeerera, n'amugeraageranya ku kimuli. Ng'ekimuli waliwo ebimuli mu kyalange by'ayagala, naye mu biseera nga bino bigenda ne birabika, ekimuli ne kirabika bulungi nnyo nga kya oba langi ya gundi ya red oba red, langi emyufu, ne kimasaamasa ne kinyirira. Naye ate sizoni eddako, sizoni eyo bweggwako otandika okulaba ng'ebimuli ebyo bitandika okufa, ne biwotoka, ne bibulawo, ne biggwaawo, n'otajjukira na kujjukira we byali, ne bitajjukira n'ekifo kye byalimu ne bitajjukira, biggwerera. Ebimuli nga bwe biri eby'ekiseera nti bijja ne biggwaawo, naffe obulamu bwaffe bwe buli, kiboosi bwa lubeerera, buggwaawo. Emulembe oguddako ne guddako ne guddako ne guddako ne guddako ne guddako. Naye okwagala kwa Katonda ate kwa lubeerera okuva mirembe gya Musa paka kati kukyaliwo, ate n'emirembe eginajja kunaabeerawo.
eri abo bonna abamukkiriza oba abakkiriza mu Yesu. Kwalubeerera tekuggweerera, tekuggwaawo, kwalubeerera emirembe gyonna kubeerawo. Era ne mu nsi ensuubize oba obulamu obutaggwaawo, era tujja kuba n'okwagala kwa Katonda olubeerera, essuubi lyaffe. So ekyo kirina okutuleetera okutendereza n'okugulumiza Mukama okuva ku ntobo y'emitima gyaffe, ova munda okudda obweru. Na bwe kityo Dawudi amaliriza ng'agamba nti buli kitonde, buli kimu mu nsi ne mu ggulu kigulumize Katonda afuga eggulu n'ensi. Akitulaga ekyo Olw'ekumi agamba bw'ati, Mukama anywezezza entebe ye ey'obwakabaka mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga ensi yonna. Mwebaze Mukama, mwe bamalayika be, mwe abamanyi ab'amaanyi abakola by'agamba, era abagondera ekigambo kye. Mwebaze Mukama, mwe ab'amagye, amagye ge ag'omu ggulu. Mwebaze mwe abaweereza be abakola by'ayagala. Mwebaze Mukama, mwe ebitonde bye byonna ebiri mu matwale ge gonna. Mwebaze Mukama, gwe emmeeme yange. Atuyita ffenna twegatte mu kutendereza, mu kugulumiza era mu kwebaza ku Mukama. Weewaawo nsaba nti mu kaseera ako nga omutima gwo guweddemu amaanyi agagulumiza Mukama, oddeyo mu Zabbuli eno, Zabbuli 13, oddeyo otunuulire engeri Dawudi gy'agambamu nti tuleme kwerabira kwebaza Mukama, tuleme kwerabira bulungi bwe, tusobole okumwebaza. N'ensonga zino zaatumenyedde ez'okumanya nti Katonda alina okwagala okusukkulumye, okwekisa, okw'olubeerera eri abo bonna ababe, oba eri bonna abali mu Yesu Kristo. Kansabe nga tumaliriza. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kye. Tusaba nti Mukama olw'ekigambo kye kisomye, tukumanye nga Mukama alina okwagala okw'olubeerera, okwekisa gye tuli okutaggwaawo. Mukama leka kino kituleetere okugulumiza. Waawo ng'abamu tuyina ebibi ebitutawaanya mu kugulumiza, bituleetera obutakugulumiza bulungi. Mukama tusaba na bwe kityo tumanye okusaasira kwe atuddemu okugulumiza, nti Mukama gwe oli Katonda atasiba busungu, atulagaanya nti bwe tujja mu maaso go ne twenenya, nti osobola otwenenya, osobola otusonyiwa n'otuleetera obutuukirivu bwo kuyita mu Yesu omwana wo. Ate Mukama bwe tubanga emitima gyaffe giyita mu biseera eby'okuyaayaanira okwagala kwo, nga twebuuza nti lwaki ffe tuyita mu bizibu ebingi, Mukama tusaba nti essuubi lyaffe lizzibwe bujja nga tutunuulira Zabbuli eno, nga tumanya nti Mukama otwagala n'okwagala okusukkulumye, tuleetere okutendereza n'essanyu eringi newankubadde nga tuyita mu bizibu ebingi. Nti okwagala kwo kwatulagibwa bwe watwagala okuyita mwana wo Yesu, bwatufiirira nga tukyali boonoonyi. Kubanga twagala okwagala kwo bwe kutyo, ate osobola otya obutatwagala ne mu mbeera eno gye tuyitamu. Mukama era tusonyiwe bwe tuba nga tubadde n'amalala, nga tutandise okulaba nti byonna bye tulina bye twetaaga tubyetuusaako ate nga tetwetaaga kutendereza linnya lyo. Tusaba bwe tuba nga tutunuulidde Zabbuli eno, tuzzibwe bujja okumanya okwagala kwo, okwekisa, okusonyiwa n'ebibi byaffe, n'otuzza bujja n'otulaga okwagala kwo okw'olubeerera. Byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu. Amen.
mwebale kubeera naffe. Mukama abawo. Yesu erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukulumye okusinga byonna. Bakabaka b'ensi bavuunama bwe bawulira erinnya lyo. Yesu erinnya lyo bwe lyatulwa buli vivi lyonna livuunama na buli lulimi lwonna lwatula gwe Mukama nasinza erinnya lyo. Linkomyawo wembambuze lisumulula emitima egyasibwa nage nasinza erinnya lyo. Mukama erinnya lyo n'ekigambo ky'Omukama bisukulumye byonna. Nange nasinzanga erinnya ly'Omukama erisumulula emitima egisibiddwa.